When the music fades and all is stripped away, and I simply go, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. The King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking in my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Tukwaniriza nnyo nnyo amachagaliro. Good morning. Mukama mulungi, tumwebaza. Katonda affe mwesigwa, Katonda affe mulungi nnyo nnyo nnyo. Tuli the righteous shall prosper. Abatuukirivu bajja kweyongera kulaakulana, bajja kuba bulungi. It will be well. Tugenda kubeera bulungi, tugenda kuwangula, tugenda kuyita. Badde balowooza tetugenda kuyita. Tulina omwoyo omutukuvu. Ono omwoyo omutukuvu ali naffe, agenda tulungamya, agenda tusobozesa. We are the righteousness of God. Buli omwoyo omutukuvu lwabeera muffe atukyusa. Laba bwe yakyusa ba Pawulo, laba bwe yakyusa ba Dawudi. Tunuulira Dawudi, laba Musa, and Moses became the meekest man on this earth. Transformation laba gyakola. Fred tukwaniriza nnyo, and tukwaniriza nnyo. Laba transformation gyakola. Mulokole wetutuuse, Bible kyeva begamba si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye lwa mwoyo nga weeraliikiridde, ng'otidde, ng'otambudde nga weesalira omusango. Kayongo wama okitegeera. Ng'otambudde ng'owulira tosaanidde, Saida okitegeera. Owulira n'olaba nga you are the worst of all, naye omanyi Katonda bwa omanyi okuwa omwoyo gwe, omanyi okuwa omwoyo gwe. Omanyi omuntu abadde atayagaliddwa. Sitaani bwe yayonoona omuntu yaleetera karakita y'omuntu, okwetamu obulamu bwe. Okwetamu kyovula Pawulo agamba njagala okukola ekirungi naye ekibi kiri mu nze. Omubiri ne gwetamwa ne gubeera nga gulimu ekibi. Era awali ekibi, awali ekikyamu, ojja kusangawo nsowero, ojja kusangawo ndwadde. That is it. Edda bwe twasoba nga batugamba cleanliness is next to godliness. Yes.
mu biseera waliwo gundi bagiyita ki wiiki bagiyita ki duty y'omusomesa nga bw'ajja ku parade atugamba cleanliness is next to godliness. Ng'olwo mutegera wiiki bwegenda okuba Gloria ompulira. Kati naffe we are moving. You are going to start to love yourself. Kubanga obulamu tebukyali bubwo Gloria. Obulamu tebukyali bubwo Robert. Mirembe obulamu tebukyali bubwo Anne. You belong to someone. You are loved. Richard. Barbara. Obulamu bulala nnyo Dina. Kye twagala okuyiga. We are moving. Wabadde akankubuuze Richard. Dina kankubuuze Anne. Wabadde kaawo n'ogamba omwoyo mutukuvu jangu. Tusabe. Omanyi waliwo okusaba olw'okuba abantu basaba. Ne waliwo ekiseera bwe kituuka n'onyumirwa nga kyokola. It is like rivers. Ng'olina gy'okijja. Ng'owulira ebigambo bina ng'olaba waliwo w'otuuka oyagalibwa. Hey, kyangu nnyo goloka n'osaba n'okuba omuzimu n'okola kirungi. It is good. Naye we tutuuse we are going to a level. Mukama yeebazibwe nga Yesu bw'agamba njagala abo abanjagala n'abanyiikira. Lwaki banyiikira? Banyiikira because they are loved. They are drawn to God. Okitegeera kyekyo kyolaba mu Joshua ne Caleb ne bagamba wadde abasajja b'amaanyi. We are drawn to God. Katonda yabawangudde. Kwegamba waliwo kye balaba. Waliwo obulamu bwabwe gye bugenze. Okitegeera bwe tugenda okulwangula entalo. Omanyi lwaki tuba tuwangula ntalo? Omanyi lwaki tuba tulaba ab'amaanyi tulowooza nti batusinga obunene? Kubanga we've not tested the goodness of God. Prosi, Amara, we've not tested the goodness of God. You know, Susanna, we've not tested the goodness of God. Rachel, Edith, ekiseera kituuse Mama Jeremiah, we are going to start to test. Ejjedde nno bwe bali kwetoolodde. Ab'amaanyi ne bakuba bakwetoodde. You are going to learn to test. Nabagamba musome Ezekiel 1. Ezekiel 1. Mama Jeremiah wagisoma. Edith wagisoma. Agi wagisoma. Imelda wagisoma Ezekiel 1. Wagira olaba how the Holy Spirit moves. Olaba ebitonde we bitambula n'omwoyo mutukuvu. Bwotyo bwoba. Mukama yeebazibwe. Yes. Bwotyo bwoba. Aye tugenda kuyiga ku life of surrender. Ogenda kunyumirwa. You are going to enjoy it. Otegere nti no obulamu bwo gwe kyoyagala okukola n'omubiri. Omubiri ogenda gusaasira Nora. Ogenda kuyiga okusaasira omubiri. Ng'omubiri ne bagukuvuga jangu tugende ogamba nti omubiri oyagala nnyo naye amaanyi gava mu mwoyo. Si lwa bubi. Ng'ogutegeeza nagwo gujja kuyiga. Ogamba nti omubiri ekyo kyagala nnyo naye amaanyi g'omubiri galina we gakoma. Bwotyo bw'ogenda okugagamba. Laura, Alicia bwotyo. Gaga omubiri oyagala naye olina w'okoma. Ekyomwoyo kye kituleeta. You are going to start to talk to your flesh. Nga Paulo nga Daudi bwe yagamba mu Isaya mu Zabuli y'ekikumi meka 301 aganti gwe mmeeme yange naawe ebiri mu ggwe sinza Mukama ogenda kutandika okwogera n'omulamu bo n'omubiri gwo otandika okuga nti Joanna oyagala nnyo naye ekyomwoyo kye kisinga obukulu. Kati we are transformed. Obutuukirivu bukukyusa. Otandika okulaba value ng'obikkulirwa Katonda so omubiri. Nze sirina ssente, nze bandeseewo, kino naasobola okukiwangula. Ng'omubiri gwo gutandise okutegeera. Ng'omwoyo gwo gutegeera lwaki ogenda kuwangula. Kubanga otandise okubikkulirwa. Otandise okulaba. Gweraba Yokaana ng'ali mu kubikkulirwa. Look at the life he led. Kyova olaba Isaiah 61 ekulagira ddala kye bayita obutuukirivu. Yesu agamba omwoyo wa Mukama ali kunze anfuseeko amafuta okusiba abalina emitima egimenyese, okubuulira abaavu ebigambo ebirungi, okutolosa abasibe, okusumulula abawambe. Buli omu yamutola namugamba gwe Yesu omu bw'otyo onoosobola. You can't. Tulabe gye wazaalibwa mu nnyumba ya Yusufu. Tolina ky'osobola. But he knew. He was aware. Bible kyeva egamba omutuukirivu, the righteous shall flourish. Omutuukirivu Evelyn will flourish. Akitegeera ajja kuyita lwaki? Kubanga ensi ekuwa kutegeera kwa nsi.
bw'ofiirwa bw'oba tolina ssente bwe bakuvuma bw'oba oyita awazibu bw'oba oyita mu mbeera ensi egenda kukuwa amagezi ago naye ate bw'ota omutuukirivu atandika okubikkulirwa kyova olaba Zabbuli 9:1 wawatuka n'agamba olw'okubanga onjagala nange naabeera naawe naakulokolanga eyo muzeeyi agitusomera nnyo olw'okuba ontaddeko omutima naakulokolanga katulabewuko Zabbuli 9:1 otandika okubeera n'obulamu bwe butyo ng'omanyi omununuzi w'omulamu bino ebyandikwa obadde obisoma naye bigenda kufuuka biramu gy'oli Mukama yeebazibwe atadde olunnyi olw'okumeka 9:1 Zabbuli 9:1 olunyiriri 9:1 olunnyi olw'14 kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya ndimugulumiza waggulu kubanga amanye erinnya lyange alinkaabira nange ndimuyita n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya ndimuwa ekitiibwa ndimuwanguza nnyo ndimukkusa obulamu era ndimulaga obulokozi okalabaako ndimulaga obulokozi bwange etegera obutuukirivu awo bwe buli that is righteousness luli gwe obadde oyagala bwekolera we follow after tugoberera waliwo gwe tugoberera si gwe bwekolera lekera okwesalira omusango omukyala Betiranga lekeraawo peni waliwo gwe tugoberera we follow after fe tetwekolera butuukirivu bwaffe anti kireo tetwekolera butuukirivu bwaffe not that kasi ekyo kinaakuvaamu lwojja okutegeera nti oyagalibwa Joy lwojja okutegeera nti Annette you are loved unless you get to that level Priscilla okutuusa ng'otuusaawo you will struggle on your own laba Petero bw'atugamba tugende mu Petero ekyokubiri 2 Peter chapter 1 Petero ekyokubiri Petero ekyokubiri tutandikire ku nnyolo okumeka olwokusatu kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe olaba kye tugoberera gw'otuulaawo mirembe n'otegeera nti Katonda eyakuyita olw'ekitiibwa kye so si magezi go mirembe n'okitegeera nti Katonda eyakuyita olw'ekitiibwa kye era kyovula Bayibuli egamba bulungi mu Matayo 6:3 sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda Hilda sooka onoonye obwakabaka n'obutuukirivu bwe Hilda tujja kuyitawo tujja kumalako tujja kutuuka gye tulina okutu ate si kulwaffe ng'enjogera bwe twogera ffe ate tuli mu Katonda Mukama yeebazibwe eyatuwe kyova olaba bano abasajja Shadrach Meshach ne Daniel bwe baali babakanyuga mu muliro bwe baali bakanyuga balina kye baali bamanyi ensi kye yali etamanyi they were aware Mukama yeebazibwe omanye ekigambo ekyo aware omuntu amanyi ajja kugamba Hilda ojaba mugezaako okunkola bwenti naye manyi obuzaalirwa nabwo tubogenda obugamba eddogo obusibe buli kyonna ekigenda mu maaso bwe tugenda kutuuka ku ddaala eryo tugambe mmwe byonna bye mukoze but we are aware tumanyi ebintu byonna bikola ku lw'obulungi eri oyo akkiriza tumanyi oli mu nsi ki you are going to be aware kubanga you are the righteousness of God mu butuukirivu mw'onooyima okunywezebwa ogenda kubeera wala n'okujogebwa omanyi Katonda bw'akwagala omanyi bw'asaasira omanyi obutukuvu kye butegeeza bw'otukuzibwa omanyi atekinga over okimanyi nti bwe tubeera mu kwonoona Sitaani agamba fuba olina okufuba kankusomere Jeremiah wali tubadde tukyaliwo mu Petero kankusomere Jeremiah wuuno Jeremiah essula 17 olunnyi olwokutaano
17 you are going to learn what they call surrender. 17 olunyo olwokutaano lugamba bwe tuti bw'ati bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa omusajja oyo eyeesiga abantu n'afuula omubiri gwe okuba omukono gwe n'omutima gwe guva ku Mukama. Ompulidde kankaddemu. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa omusajja oyo eyeesiga abantu n'afuula omubiri gwe okuba omukono gwe n'omutima gwe guva ku Mukama. Ndowooza olaba we tubadde eno tusaba naye omutima gwaffe teguli ku Mukama. Olaba kino oba naakikola ntya oba obutuukirivu bugenze oba naabukola ntya oba naasaba ntya. Gwe tomanyi nti waweebwa omwoyo omutukuvu okuva lwe walokoka? Gwe tomanyi nti nno oli mutuukirivu wa Katonda? Gwe tomanyi omwoyo omutukuvu kye yajja okukola, obulamu bwe bwe yajja obukyusa? Omanyi kyakola mu gwe Joyce? Omanyi prosi gyakutwala? Kati gwe lwaki bw'otuuka okusaba osaba wekka? Lwaki toyogera ne nti omwoyo omutukuvu gw'onnuŋŋamya jangu? Otegera lwaki ebiseera byebisinga tobimala ng'omulowoozaako omugambe omwoyo omutukuvu sikumanyi nkumanyiko katono baakwogeddeko nakuwuliddeko nga wali wakwogerako ku radio naye njagala nkumanye. Yogera nange kubanga you are person. Oyogera nganze ng'omuntu gye ndi. Otegera tutuuke ku ddaala eryo. Oyogera nganze yogera nange kubanga atugamba Yesu bw'aba agenda ngenda balekera omubeezi gwe bayita omwoyo omutukuvu. Lwangi ono taliiko oba osulawa oba obeerawa oba bagambye eki oba wakoze eki oba olina musango ki oba omwoyo omutukuvu bamuyita kwagala. Ono tayagala ng'abantu bwe baagala. Gundi bamukute mu bubbi tumuleke. Gundi oyo tomwetekako. Omwoyo omutukuvu ali na wasuze naye nakati ali naawe nakati ayogera naawe nakati era kyova olaba Bayibuli egamba Pawulo agamba ani alitwawukanya kwagala kwa Kristo? Lwaki kwagala? Kubanga yatuwa omwoyo omutukuvu. He gave us the Spirit. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Okitegeera kati bwe tuddayo eri ng'omaze okutegeera ebya Jeremiya n'agamba nti gwe akolimiddwa oyo yeesiga abantu, oyo yeekolera ebibye ne bw'atuuka okusaba obutuukirivu bwabwe talina gwayagala kuwuliriza muluŋŋamya. Byonna abyemalira. Kyova olaba ono kyavudde atugamba ebyatuweesa tuzeeyo mu bbaluwa ya Pawulo ey'okubiri essuula esooka ebyatuweebwa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kizikiza okuli mu nsi okwegomba. Bwe twava mu kizikiza mu nsi mwe twali twegombera buli kyonna. Mukama yeba muli kwegomba bwegombi. Kyenvudde nga nti kati ogenda kutandika okwogera n'omubiri. Weegomba owangula embeera naye togisobola. Weegomba owangula eddogo naye tolisobola. Kagamba oyagala eri oyagala naye kyoyagala okukola tokisobola. Kati bw'oti bw'obadde osaba olw'okuba basaba naawe osabe gundi waliwo gw'olina. Gwe bw'onootula mu bannamateeka nga tewasoma mateeka tekigenda kukuyamba. Ebifaananyi bijja kuvaayo ng'otudde nabo naye toli. Kati naffe we twagala okuva tetwagala obeere musabi naye ng'ate osaba ku bubwo. Twagala osabe, twagala okole buli kyonna ky'okola ng'omwoyo omutukuvu ono gwe baakuwa ali naawe yakulembera era yakola. Yesu atugamba gwe tomanyi mu Yokaana essula 10 essula 10 nanyo olunyo lw'ekkumi naga mmwe temumanyi nti ebintu byenkola kitange yabikola. Temumanyi nti ndi mu kitange ne kitange ali mu nze. Kale weewaawo mwe muyinza obutanzikiriza naye mukkirize kitange byakola. We tutuuse ogenda kutuuka ekiseera otandika okukkiriza omwoyo omutukuvu bye baamuokola mu bulamu obwo. Ono yakukyusa. Omwoyo omutukuvu alina character.
twalabye eggulu tigano ge magezi agava mu ggulu ekisooka gafaana gatya mawombeefu makakamu katugalabe omwamu this is a new character gyakuwa ompulira akuwa embala wulira bwagamba 3:17 n'agamba ati agamba naye amagezi agava waggulu okusooka malongoofu olaba bwe gakulongoosa ekirala nate ga mirembe olaba karakita gye bakuwa mirembe mawombeefu mawulize agajjudde okusaasirwa n'ebibala ebirungi agambye n'ebibala that is character fruits ebibala ebirungi ebibala ebirungi agatalina kwawula agatalina bunnanfuusi era ekibala ky'obutuukirivu kisigibwa mu mirembe eri abo abaleeta emirembe ontegeera obutuukirivu mu butuukirivu mwe tugenda okuyima okunywezebwa you be established ogenda kubeera wala n'okujoogebwa mukama yeebazwe tubadde ku peetero ekyokubiri kyetubaddeko katwengereko ko wansi katono tulabe wawe tutuuka tugenze ku nnyo olwokutaano naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleetanga ku lwammwe okufuba kwonna naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna no ku kukkiriza kwammwe mwongereeko obulungi era ku bulungi bwammwe okutegeera era ne mu kutegeera kwammwe okwegendereza era ne mu kwegendereza kwammwe okugumiikiriza era ne mu kugumiikiriza kwammwe okutya Katonda era ne mu kutya Katonda kwammwe okwagala abooluganda mukama yeebazibwe Katonda alina embala gy'atuzimbamu you are established onywezebwa mukama yeebazibwe onywezebwa njagala tuddeyo mu Genesis 3:9 gye twakomye eggulu eyabaddeho omwaka waffe lubereberye 3:9 tadde ku lunyirwa akumeka kale tusome olutandikire ku lusooka olubereberye olaba njagala olabe mukama yeebazibwe olubereberye 3:9 olunya olusooka lutugambye luti Yusufu na kale tandike kule ne bamuserengesa mu Misiri Potifali omwami wa Farao omukulu n'abambowa omukulu w'abambowa omumisiri n'amugula mu mikono gwabo abaamuserengesa eyo uliro olwokubiri mukama n'aba wamu ne Yusufu gwokimanyi sununa mukama abadde wamu naawe okimanyi Nora Katonda ali wamu naawe nakati okimanyi Clay okimanyi nti Katonda ali wamu naawe wikede nti osobola ababiri basobola okutambulamu okujjako nga batabaganye Esther ababiri basobola okutambulamu okujjako nga batabaganye are you ready okutabagana ne Katonda omusaayi gwe yayiwa ekisa kye yakuwa okusonyiwa ebibi lwaki taakulwanirire lwaki taakutaasa lwaki taalokola abaana bo lwaki taakuyise wootasobola kuyita lwaki kyobola Pawulo kyava agamba bwe nali omuto nalowoozanga omuto bwe nakula ebyekito nembireka katutandise okukula ebiseera ebyokumanya tugenda bireka mabega Hilda bwe tomanyi nti ali naawe kati bw'otegeera nti ali naawe otandikirawa nagambye omwoyo omutukuvu yamukuwa n'agamba nti ensula ez'obulamu Allen zikulukuta okuva mu mutima gwo kati tozirina lwaki okkiriza obulimba bwa Sitaani okugamba nti nno tali naawe okay lwaki okikkiriza ekyo Sisili lwaki okikkiriza ekyo Debora Sitaani n'agamba n'okkiriza oli mulimba gano ge mazima okitegeera laba Yusufu gy'agenze naye mulabe
Mukama naba ekitegeeza Mukama ye yamwesoka kyova olaba buli kiseera bagamba Joy nze nakulonda si gwe wannonda era kankubire kyava agamba gwe emigugu gyoyagala okwetikkisa abantu Ivan baveeko tebagisobola nze nakulonda nenkuwo n'otuukirira kitegeeza abantu tebasobera kyolina abantu tebasobera kikuwa jangu gyendi omugo ekikoligo kyange kyangu n'omugo no Mukama yebazibu ekikoligo kyange kyangu bwatugamba jangu gyendi come to me atuyita tugende gyali ekyabantu tetugenda kisobola abantu baveeko tubaagale naye obwesigwa tubuteeke mu Katonda tebasobola kwetika kikoligo kyaffe naye ono agambye nti Mukama n'abeera wamu naye wulira ne Yusufu teyakoma bukomi kugamba nti Mukama ali wamu nange naye laba naaba omukisa n'abeera mu nnyumba ya mukama we Omumisiri. Can you imagine ekigambo Omumisiri okitegeera wano n'abeera mu nnyumba y'omuntu nga ne Katonda tamumanyi naye ng'ate yasaze okubanga w'amaanyi ali mu gwe okusinga oyo ali mu nsi. Ensi gy'olimu y'abantu bafaanana bwe batyo naye tusobola ogikyusa Katonda ffe tusobola omutwala ku levo we bituuse. Nabukadneza yagamba omuliro mugutwale ku level 7 ko Shadrach Meshach n'Abednego n'agamba naffe katuguyingiremu naffe tugutwale ku level naffe katugutwale ku level yaki y'omwoyo omutukuvu togwongera tagamba bugambi nange ntutte ku level ya mwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu ate kati ngenda kubeera naawe n'okusinga ze level zaffe ebisigadde bireke ajja kuluŋŋamya ajja kujjukiza ajja kusobozesa gwe twala ku level leka ensi etwale ku level kati okusaba level yaki ya mwoyo omutukuvu otambula mu butuukirivu ono agenda kubikkulira ebyama agenda kubikkulira byonna ne bagamba tukukume emirundi 7 n'abagamba mugukume bano ne bagamba naffe katweyongere era boogera ku Daniel essula 5 ne bagamba omusajja ono yalina omwoyo w'abakatonda ndowooza olaba level gye yalina bano baakola ebyabwe naganze ŋŋenda ku level ya mwoyo omutukuvu omwoyo w'abakatonda omwoyo omulungi omwoyo omukazi yawaana omwoyo yali mu Daniel mu butuukirivu in righteousness. Mukama yeebazibwe katukomewo. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you. Emmere y'omwoyo gwo. Wuliriza program bw'omusaba awulira okuva ku bbalaza kuva ssaawa 10 ez'ekiro ku 98.7.
tukwaniriza nnyo gwe yakatwegattako gwabadde naffe tetwawewa mwoyo wansi ow'obuddu twawewa omwoyo wa Katonda akaaba Abba Taata Mukama yeebazibwe bwe tugenda okuwangula. That's where our victory lies. Yesu yatugamba sigenda baleka nga muli bamulekwa, ngenda balekera omwoyo mutukuvu. Ono amanyi byonna. He knows everything. He searches deeper. Amaaso ge gatalabangako. Kyovulaba wano twalaba ogenda wansi nga bwe buli, ogenda waggulu nga bwe kiri. The depth, the height, the width. Amaaso g'ensi abantu bye bateesa ne bye bakola birina we bikoma. Laba Yusufu bwe bamuteesa gano gaali magezi gansi. They couldn't go beyond God. Omutuukirivu bagambye mwogenda okunywe lwaki you flourish all the time, kubanga tofugibwa magezi gansi. Oli waggulu nnyo, tofugibwa magezi gansi, oli waggulu nnyo, you are far above. Kati ffe kye twagala okutegeera otandika okutamba ekyo Ibrahimu yakitegeera. Isaya 5:1 nakirijja ekyo Ibrahimu yakitegeera n'agamba follow after righteousness. Ye n'agoberera, yali tasaanidde, but he learned. Nawe ogenda kuyiga ogoberera gwe bayita omwoyo omutukuvu. Ogenda kuyiga kye bayita okugoberera obutu, si gwe agenda obwekolera, agenda kukyusa. Eggulo n'agambye nti omusajja asiga ensigo emu neegwa ku maggwa, don't expect that seed to grow. Endala neegwa ku lwazi, don't expect it to grow. Endala neegwa emabbali g'ekkubo, tosuubira nsigo eyo okula oginenyeza bwereere. Kati abasinga bwetu bwe tubadde tooza ffe tugenda obyekolera, olowooza oyagala kusooka kuva mu maggwa gano olyoko. No, naye waliwo ettaka eddungi amaggwa gavundiramu, enjazi zimementuka ne zimenyeka ne zifuuka ttaka ddungi. Ettaka ery'okukubo likyuka ne lifuuka nga ttaka lisaanidde, era bw'oteekamu ensigo emala n'ekula. Kati gwe mulimu gwe batukolamu. Kati bagamba ono pointi esinga obukulu, Mukama n'aba wamu ne Yusufu, Mukama n'aba wamu ne Mirembe, Mukama n'aba wamu ne Gina, Mukama n'aba wamu ne Nakato, Mukama n'abeera wamu ne Claire, Mukama n'abeera wamu ne Hilda. Kati ogenda kukola ki Hilda bw'otegeera nti Mukama ali wamu naawe? What is the next step? What is the next step? Kati ye ono Dawudi bwe manya Musa bwe Yusufu yategeera nti Mukama ali wamu naye. What is the next step? Danieli ne banne bwe bategeera nti Mukama ali wamu nabo baakola ki? Otegeera baategeera ekisooka, otegeera amaanyi g'olina, otegeera ali ku luuyi lwo bw'afaanana. Kyava agamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe. Kyova olaba Bayibuli etugamba 3:45 Matayo agamba be ye perfect, mwere batuukirivu nga kitammwe bw'ali. Omanyi lwaki atugamba mumunoonye ajja basobozesa. Kyava agamba Ibrahimu nze Mukama Katonda waliwo ekisobola okunnema. Gwe okufuna perfect prosoloza kinnema. You mean you can ate nga nze nakwetondera nenkumanya nenkuleetera n'obulokozi, kati okutereeza loza kinnema. Gwe kyolina okukola manya nti oli nange. Bw'omanya nti oli nange, what is next? Richard, Team Somalia, what is next? Winnie, what is next? Team Japan, Team Asia, Team Middle East, Team Turkey, Team Japan, Team Australia, manya Team USA. Manya nti ndi naawe kakati, I'm waiting for you. Ninze gwe
ono wulira bwe yamanya. Look at what happened. Mukama we n'alabanga Mukama ali naye, era Mukama we n'alabanga Mukama ali wamu buli kye yakolanga. Golooza yakolanga atya Yuda? Golooza yakolanga atya Sunula? Omwoyo omutukuvu jangu nyambi gwe kankubuulire. Omwana wo nga yatandise kulemerako nti alina kyayagala, ogenda okanga n'ebyokola tokyasobola bikola, nga tokyasobola bikola. You can't. Kati nono naye Yusuf wulira bagambye Mukama we, era nga Mukama amuwa buli kimu kye yakola, amuwa omukisa buli kimu kyakola, okuba omukisa mu mikono. Kitegeeza ne bwe yalinga oba agenda kukola ki, oba kufumba, oba kalimu konna yalina okukoola Mukama we okubeera naye buli konna, kubanga yasuula sense of belong, yazuula essanyu lye we liri. This is our joy. Joy in the Holy Spirit. Essanyu mu mwoyo omutukuvu, essanyu olw'okuba omwoyo omutukuvu ali mu ggwe Fiona, essanyu Samantha, essanyu Valeria, essanyu Dora, essanyu Narongo, essanyu. Kyava agamba mu butuukirivu. Omuntu ali mu butuukirivu tomanya wajja akoma, kubanga omwoyo omutukuvu amutwala ensi byetasobola. Twogera olulimi abafuzi b'ensi eno, ab'amaanyi, ab'obuyinza bigaba tasobola kutegeera, amagezi agaliwo ng'emisingi gy'ensi ginnabaawo. Mario, Jane, bwe kiri wisdom, okutegeera, okumanya. Olulimi lwaffe lugenda kukyuka, okutegeera kwaffe kugenda kukyuka, iji okumanya kwaffe mama iji kugenda kukyuka, because Katonda byanakubikulira byennyini. Your language confession has to change. Ebirowoozo bye birina okukyuka, okutegeera you have to. Gwe tosobola kuva mu Uganda n'ogenda Japan n'omalayo emyaka 3 n'okomawo n'obeera nga asina gabyogera. Mundeke tweyongereyo mu maaso. Olwokuna Yusuf n'alaba ekisa mu maaso ge, n'amuweereza, n'amufuula. Sikulimba koobe wa mukisa, koobe nga omuntu takwagala afaanana atya, naye bw'azuula nti olina omukisa akuta, kubanga n'ekiri ku ggwe tekisobola muganya kukola bubi, tekisobola. Buli lwagezaako okuwakanya agenda okulaga byonna byawakanya bibeera bifu, kubanga gw'olina ekituufu, gw'olina ekisingayo, gw'olina eky'obwakatonda. Era kati lekerawo okutyaba, gwe sigala, follow after righteousness, sigala n'omwoyo omutukuvu. Omusajja ono yagenda okulaba tasobola kuziyiza mwana ono, n'agamba kamuwaakole, kubanga buli kyakola kiraba omukisa. Buli lwasaba kalibeere ejje eddamba aliwangula. Tomala ne Yesu baamubuuza abayigize nti gwe nga bw'osaba essala yeddibwa, munabagamba musabe bwe muti, kitaffe ali mu ggulu. Omulala bw'amuyita kitaffe Eseza ali mu ggulu, erinnya lye ligulumizibwa, by'oyagala bikolebwe mu nsi. Totya Eseza, buli kyono kati gwe tegeera oli naye. How are you going to react? How do you respond? Oli naye maama awo awaka, omwana wo kusoma, mutego gwe bateze. How do you respond? Abeegayirira eggwanga Uganda, how do you Katonda ali naffe baleme kulinga. Oba abayonoona beeyongera, baleke beeyongere, naye Katonda ali naffe. Gwogenda ku responding otya? Nawe ogenda kwogera bye boogera. Olulimi lwo lukyuka, prayer line yekyuka, byolowooza bikyuka. Obutuukirivu
osaaga era omanya wadde bakuŋŋaanye naye Katonda tali ku lwabwe era ŋŋenda bawangula kubanga bw'aba ali ku luyi lwange omulabe wange yaani joke osaaga n'okusaaga. Tugende ku olwabirimu tubuuse Genesis 39:21 egamba etya naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'amulaga ebirungi n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Kati wuuno omusajja wattu bamututte mu kkomera amaliza ge naye gwe batwala mu kkomera bamutegeera alowooza ng'abamakomera bwe balowooza. Waliwo omuntu gwe batwala mu kkomera n'agamba mpwedde bino bye bigenda okuntuukako naye ono engeri gy'alowooza ne gy'ayogeramu ndala. Gwasiiba gwabadde asiiba nga famire mwababadde basiiba nga famire abeewaddeyo. Kikye bakola kikyewaloose kyekibadde ku famire kyekibadde ku taata kyekibadde ku baganda bo kiki kyobadde osiibira ogenda kugendayo otya mu kusiiba okugjawo endagaano eyo okugjako saddaaka ezo obuzaayirwana kalondooza abadde abalondola kiki kye baabakola ogenzeeyo otya. Otulaba ono Dawudi bw'agamba n'ayingira mu mpya ze n'okusinza n'ayingira mu miryango gye n'okwebaza. Gwe kati tolaba enjawulo ono bamutwala mu kkomera naye gwe batwala tebamutegeera. Gwe batwala eruzira tebamutegeera kyekyali ne ku gundi Pawulo ne Siira batwala abantu mu kkomera be bataategeera. Mbuuza batya bwe batyo batwala ne Peetero batwala abantu mu kkomera be bataategeera. Kyova olaba omutuukirivu buli wabeera abeera akulaakulana ye ati kati nkusomesa n'agamba ebiseera by'obutamanya twabirese obadde n'amagezi kati ogenda kufuna kye bayita okutegeera n'okumanya kikyoli. Yesu n'atugamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda. Ompulidde Saida? Bwekityo bwekityo ono gwe baatwala mu kkomera tebaamutegeera. Peetero gwe baatwala mu kkomera tebaamutegeera. Simanyi ompulira. Pawulo ne Siira gwe baatwala mu kkomera kati gwe baaloze gwe baakolimidde gwe babbye ani baba baakubbye gwe babbye tebamutegeera gwe bawaayiriza gwe badde bateeseza. Ompulirirawa oli mu Amerika oliwa wajja ompulira oli mu Middle East obadde otidde awo wooli mu kiyumba Katonda wange gwe bataddeawo tebannamutegeera. Leka Katonda ow'ekitiibwa akulaga ebyotalootangako byotafumiitirizangako. Imelda leka Katonda ono nga bwali omwesiga. Shamin oli mu nsi ki wajje bakututte mu kkomera wawoobadde libadde eddogo kikye badde bakuteeseza. Oli Tooro oli Bunyoro oliwa Mbale oli Bukedya Busoga oli mu Buganda oliwa wajoli oli akyoli gwe batutte bamutegeera gwe bakwata bamweteekako ono naye tebaategeera kye baatwala mu kkomera. Ensi tekutegeera ensi mulokole wetu ensi tekutegeera mu butuukirivu nako kanziremu nkasoma ate nkagaziye nnyo. Olabika bwe nkasoma nkakoma mu makati kaakano Isaaya 5 mu nnyonyo lw'14 wulira bw'agamba mu butuukirivu mw'olima okunywezebwa onoobawala n'okujoogebwa. Olaba gwe batutte mu kkomera olaba gwe baweesezza eddogo tiimu Somalia bakutegeera. Tiimu ki bakutegeera oza bakutegeera endwadde yebadde kutte akansa yabadde mu famire mwenna baabawongayo embaga mye okuzimba mye bwe bati abaana bammwe n'abazzukulu batata nabo badde babakoze byonna mye be batutte mu kkomera be batadde mu ndagaano be badde balaamiriza be batutte mu ssabo be batutte mu kyoto babategeera. Ronald bakutegeera mu butu kankubuli gwe follow gwe gobe kwati bye bakola biveeko
kubanga ne banabikola gwolina kumanya kiri muggwe wamaanyi banoonya otutta buli kiseera banoonya otuzikiriza batuloopa buli kiseera naye banatuloopa waani bateesa okukola obubi bwonna naye ani asobola otwawukanya kwagala kwa kristo tebamanyi nti kuli muffe kutokotera muffe kuli muffe bino byogenda okutegeera mu butuukirivu buno obutuukirivu bwenjo bino bwe bulamu it is a life obutuukirivu bulamu bajjajja bamaama bataata abazzukulu buno bwe bulamu katusome mu butuukirivu mw'oliima okunywezebwa owulira onooba wala n'okujooga bano babatwala mu kkomera tebamanyi nti yusufu amanyi ali wala n'okujoogebwa pawulo amanyi ali wala n'okujoogebwa Petero amanyi ali wala n'okujoogebwa ne batuma malayika n'ayingira ekkomera n'ajjayo Petero malayika eri gye baali malayika n'akka ku Petero yaani eri eddogo lye baabawongamu simanyi lyabalongo simanyi ani gye babadde bakwatidde abaana babwe balayidde n'okulayira wano temugenda kuyitawo banaasobola okuyimira mu maaso ga malayika oyo ng'azze ng'aggyeyo omutwe bw'ati mu ssabo gye batutte enkwanso yo gye badde bakuteeseza ekyalo koobenga bunyolo yonna kaabenga tooro yonna kaabenga busoga yonna kaabenga buganda yonna kaabenga akyoli yonna kaabenga gwakigezi yonna malayika bw'anajja ababadde bateesa naakusobola omu bw'ati Isaac banaakusobola malayika banaasobola oba Danyeri yeegayira bwegayizibwa wabula ate nabo baakigwako Babiloni mu bunene bwayo n'etwala ka Isirayiri mu busibe tekaategeera kye yali atutte tebaategeera bwe baamalira okuva e Babiloni ng'Abaperusi babawanuddeyo nga bonna buli misambu gyali gimaze okuwanuka Danyeri okuvaayo abantu ba Isirayiri okuva e Babiloni nga Babiloni tekyaliwo ate ogamba gwe ate oyogera ki agwe soma Bayibuli Babiloni yasigalawo baatwala kye bataasobole obutuukirivu era kyovula atwala okukalwakisa bino twandibitegedde ddi twandibiwuliddewa twanditegedde tutya nti kino kye tuli Isirayiri yagenda okuva Babiloni gwe soma ebitabo nga Babiloni tekyaliwo Babiloni ng'emaze okukutuka kubanga ne Katonda yagamba batutta abantu bange e Misiri naye e Babiloni naye ngenda kibakola asoma oli musomi wa Bayibuli wagisoma n'ogimalako kati n'omwaka guno ogisomye emirundi emeka ddayo kasome n'ekirala baali beesibisa ba Sadraki Mesaki n'Abedenego ne ba Danyeri empologoma bwe zaali abaali bamusibisa teri n'omu yaddayo kusibisa Danyeri nga buli mwagamba kaddayo tukasibe nga tuveeko oyo yaliisa empologoma abantu oyo abakungu bonna baabasuulayo Ivan empologoma zigenda balya kamala okusomera ekyawandiikibwa kino Isaaya 5:14 mu butuukirivu mw'oliima okunywezebwa onoobanga wala n'okujoogebwa kubanga tolitya onoobanga wala n'entiisa kubanga teri gwe omuntu omutwala mu kkomera y'amanya entiisa egenda kubeera wala okujoogebwa kujja kubeera wala omutadde mu ddogo mu buwonge abaana be abazzukulu be bonna obakutteko gwe kyokutteko kitegeera mukama okunywezebwa bino Katonda byalina okubikkulira this is who you are Marion Irene kino kyoli gweraba Danyeri ali mu busibe bamutute ne mu kkomera naye kyalina kyekikyusa obulamu kyali gwe kigenda okukyusa siba omanyi siba kwetolodde ojja kwesanga ne bwobadde weesiga bwe badde ne mu pulaani eyo naye Katonda diriwo ali munda mugwe he's in you agambye ali naawe Hilda kati obwakuba ali naawe gwe omulaba okwetolodde bw'oba tomulaba n'amaaso go kitegeeza atudde mugwe
n'abakwetolodde tebamulaba. Kati golokoka. Dawudi amugamba, Katonda golokoka osaasaanya abalabi. N'agambye ebigambo bye bigenda kukyuka, endowooza egenda kukyuka, engeri gy'olaba, kubanga Katonda agenda kwogera naawe. Olulimi abafuzi abafugira mu bbanga, ab'obuyinza, olulimi lwe batasobola kutegeera, kubanga olulimi lw'oyogera lwaliwo ng'emisingi gy'ensi teginnabaawo. Ogenda dutegeera. Balujja abalusasulira, tebalusasulira. Nga bw'otasasulira Mwoyo Mutukuvu, no tebalusasulira ssente. Bwe kiri. Banoonya otuzikiriza, banoonya otutta. Gw'oli mutuukirivu, togenda kubeera mutuukirivu nkya, togenda kubeera mutuukirivu ddakiika eddako. Oli mutuukirivu. You are the right. Kati tandika okuzuula kyoli. You are the righteousness of God. Omwoyo Mutukuvu gwali agenda kusomesa, bamukulekera okuyigiriza. Ono agenze kikye yeesiga, Daniel kiki yali yeesiga, bamusudde mu mpologoma. Kiki kye yali yeesiga? Togenda kujogebwa mukwala. Saba essaalayo. Manya olw'okuba kati tegeera Omwoyo Mutukuvu oli naye buli kiseera. Kati buli kyokola kikole naye. Omwoyo Mutukuvu jjangu tukole kino. Omwoyo Mutukuvu nsazeewo kino, gw'osazeewo oti. Omwoyo ye biveeko. Abagamba simanyi obutuukirivu onootukula ng'enkoko, gitukula ate ogisinge. Kubanga obusobozi weebuli Omwoyo Mutukuvu okufuula kyonna ky'olina okubeera. Buli wogenda beera naye. Bo balina misambwa na mizimu, balina byabwe, bakolimira buli kiseera. Boogera bingi, senga kaafudde, senga kaabadde bwe kati, baseka, balinze. Katonda agenda tulokola. Wegenda Uganda totya, Katonda agenda kulokola abantu be, agenda kutaasa abantu be. Gwali e Bungereza, Katonda agenda kutaasa. Gwabadde atidde pulaani z'ensi nnyingi, Katonda ali. Gwolooza lwaki bino ebintu bituuka mu kiseera kino? Ye kankubulira kano. Gwolooza lwaki bino byonna bituuka mu biseera? Kubanga amanyi bye biseera eby'oluvannyuma. Agamba mu biseera eby'oluvannyuma ekkanisa eneesembayo egenda kubeera y'amaanyi. Kati ali naffe atulinze Deborah. Agamba mbalinze Fiona, mbalinze Teddy, mbalinze, kubanga buli kyonna kye mwetaaga mukirina. Golokoka yaka. Lwaki batwala ono mu kkomera? Lwaki batwala yeeya? Ebiseera byali bituuse okununula Isirayiri. Ne bagamba ebiseera bye ono gwe tugenda okutwala. Ekitegeera ebiseera bituuse nakato, bituuse sunula, bye bino bye tulimu. You are not late. Tonnalwa ate tonnapapa, oli mu biro byennyini. Sayido mpulira. Tonnalwa kankiddemu, tonnapapa. Nawe abadde ogamba nti oludde, weekwata. Omwoyo Omutukuvu tagenda kuriisa, ate tagenda kupapya. Si gwosoose ne Musa ya papa nayagala okwekolera emirimu eggulu, ne mugamba ogira olindako, tugenda gukolera. Mwana wange n'amaliriza ng'omulimu agukoze bulungi. Kati tonna papa, tonnalwa. Ate bannange ndaba ndudde. Kati gwe omanye ekyokukola, oli mutuukirivu. Abakusibira mu kulwa bagenda kigwako, abakusibira mu kulemera bagenda kigwako, abadde bakolimira bagenda kigwako, abadde balowooza tosobola bagenda kigwako, ekika ekibadde kikufuga bagenda kuvaako, w'obadde oli nga be bakufuga bagenda kuvaako, ababadde bakulowooleza bagenda kuta. Buli kyonna kati waliwo afuga, waliwo ali mu ggwe, bamuyita Omwoyo Omutukuvu. Oyo yakunywereza mu butuukirivu, oyo yakuvugira mu butuukirivu. Obutuukirivu bwa ggulu si bwansi. Bakitegeera ate. Bagamba abasajja babadde basatu, ate owookuna avuddewa. Tonnaba Irene, tonnaba Eva, Robert tonnaba, Michael tonnaba. Bagenda kubuuza ono omuntu gano amaanyi bagamba twataddemu abasajja baba basatu, 3.
eri mu Pawulo ne Siira omusajja yali abasibidde mu kkomera yafukamira n'agamba abange mbakolera eki nga munnemye. Eri ku Peetero ne bakeera ku makya ne bagamba abange mulowooza Peetero akyalimu nti ate abamukuuma bonna weebali n'enzigi zikyali nzigale naye Peetero talimu nagamba twafudde dda. Bwe kiri ne bagamba abange mugende mukebere ako ka Danyeri kawedde dda okufa. Ogenda okukebera gamba Danyeri shira. Bagenda okutala nga Danyeri atemya bw'ati n'agamba kabaka obeere mulamu ate ne bagamba abange kyekigenda mu maaso. Teeka emikono gyo mu kifuba gamba Yesu weebale kunjagala weebale kunsaasira musinze oyo akwagala mugambe nze omutuukirivu wa Katonda omutuukirivu wa Katonda Mukama kuku n'agamba omutuukirivu abeerawo lwakukkiriza akukkiriza nti oli naye okukkiriza nti ali naye laba kyakola mu baana bo laba bwakutoosa omutuukirivu abeerawo lwakukkiriza laba bwakubye kuba atali kkubo laba bwawonya endwadde laba bwasisinkanya famire laba bwasinkanya obulamu bwo laba bwakwambaza obuvumu omutuukirivu abeerawo lwakukkiriza ne bw'aba nnyogoga ategeera nti ŋŋenda kubeera n'ebbugumu ne baba bamwetoolodde agamba akube ekkuba atali kkubo ne baba bamutaddeko mateeka agamba lino naliwangula mu nnyira Yesu Kristo bw'eba ndwadde akkiriza bukkiriza nagamba emiko gya Yesu gye gimponya laba banaakuŋŋana togenda kujoogebwa togenda kutya tebagenda kujooga kyekikufuula omutuukirivu lwaki kubanga bw'aba ali ku luyi lwange omulabe wange yani laba ekitiibwa kye laba obukulu bw'eddamali maama igalaga ekisa kya Katonda omuntu tomanyi nti oli mutuukirivu kati kyusa endowoozayo kyusa ebigambo byo kyusa okumanyako kyusa kyonna ne Joseph watu bwe yali yamanya Katonda ali naye n'ategeera bw'aba ali ku luyi lwange kino kye kirina okubeera. Shadrach, Meshach, Abednego baakitegeera era abantu baabaweera obujulizi. Tusuddeyo abasajja basatu ow'okunaaliwa yali nabo n'awaali nabo laba bwakukwata ku mukono laba bwakuwonya laba omubi bwamuzikiriza laba ekizikiriza bwakyambula laba abafumu abayuza laba omutego bwagutegula laba ekisa kye laba bwakwisa obadde otasobola laba obulungi bwe n'okusaasira kwe laba ekitiibwa kye n'entiisa ye otenderezebwe ogulumizibwe. Teeka emikono gy'omu kifuba gamba Yesu weebale nnyo okunjagala weebale nnyo okunsaasira osaanidde Mukama otenderezebwe ogulumizibwe ofuga Mukama olwaleero ndokose olwaleero nzikiriza Kristo Yesu ye mulokozi wange olwaleero nzikiriza ndokose mu linnya lya Yesu Kristo Mukama amiina. Omwaka waffe agenda kubeera mu Zabuli 7:2 olunya olw'omusanvu. Zabuli 7:2 olunya olw'omusanvu. Mukama akunkuumire weeraba. Emmere y'omwoyo gwo Uwangate kiki Lisiba ngenda katondekera ni bannange mwaka ku mwaka tuli mu bupangisa tulifuna kadya nyumba eyaffe nze gwolaba kuva mu Emerald Estate sikufuna kyapa katulabe wabula bebi nkwagala omwaka guno buli muntu wakuzimba era gwayagala ettaka eritaliiko nkayana. Emerald Estates bw'oba weekwata balina poloti enteeketeeka obulungi ku nguudo zonna ate nga zirimu amazzi n'amasannyalaze era poloti zitandikira ku bukadde 4.5 ekyapa kya Mailo Land. Emerald Estates tugula sako n'okutunda ettaka ate nga tutawuluza n'enkayana z'ettaka. Tukola ne ku nsonga z'ebyapa byonna. Tusangibwa mu Ndeeba ku Masterwood Plaza mu maaso ga BMK. Essimu noti 7 Emerald Estates, make the right move. Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa ow'Amutunda Christian Fellowship. Watandisa miliyoni obadde ogenda mu maaso kati ogenda okulaba nga zifuuse 8, 7, 6, 5 abasinga okujja wano bajja wano nga bagweddereddemu ddala batuuse ku ttaka naye gwe nkubira kasoola banga ebintu bitandika kudda mabega sooka oggalewo edduuka jangu onoonye Mukama Katonda waliwo omusoto oguyingidde mu bizinensi yo bameka bafaana bwetu ng'otandise kudda emabega oli kadda nnyuma olwaleero delivalensi yo amazima gennyini olwaleero nno. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa ow'Amutunda Christian Fellowship.
taata wabamulekwa kiddukiro ky'abakoye jinje lyekusonda eritamenyeka ono ye Yesu wadde bwe njagala agenze nga naawe gwe wayamba kwiye togwamu maanyi tetulina katonda ono ye yawanguza Danyeri n'ava mu bunnya bw'empologoma bw'abakulu wange naawe omulabe wafana bani ye mubezi Yesu ye mubezi atabulawo mukulaba ennaku mama gempewe fuwa omuyaga nga gukuta ono Yesu ayanukuza omuliro katonda waffe kakiitinga nedda omukwano gwatuwa Yesu temuli makoona yadde onakusanga ng'okaba nakuwa katambala nosangula amaziga era todda mukaba nze yasanga nga kaba nampa katambala nasangula amaziga era sadda mukaba ye mubezi Yesu ye mubezi atabulawo mukulaba ennaku mama gempewe fuwa omuyaga nga gukuta ono Yesu ayanukuza omuliro katonda waffe abayigirizwa baali ne Yesu ku nnyanja wakati mu muyaga eryato teryagaana kuyuuga olw'okuba Yesu yalirimu nedda oludde ng'okaaba amaziga toyina mirembe bambi n'essaala z'osaba ogamba Mukama taziwulira oba yakukyawa abayigiriza bamanya kimu lyato Yesu mwali ne bamuyita muyigiriza golokoka kuba tufa tugwawo yamba Yesu nagolola omukono ennyanja neteeka yonna nze kinyumira ennyanja n'omuyaga kitange bimuwulira ye mubezi Yesu ye mubezi atabulawo mukulaba ennaku mama gempewe fuwa omuyaga nga gukuta ono Yesu ayanukuza omuliro katonda waffe ye mubezi Yesu ye mubezi atabulawo mukulaba ennaku mama gempewe fuwa omuyaga nga gukuta ono Yesu ayanukuza omuliro katonda waffe 98.7 Ta-ta-ra-ra-ra, 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 ta-ta-ra-ra-ra. Tosirikira bujulizi mu nyumba ya Mukama oyogera nga Mukama kyakoledde nakwongera ebingi Tosirikira bujulizi mu nyumba ya Mukama